Grace Kani twakubuuza Grace Kani oyagala obuyambi mu bantu kituufu era twogedde emirundi mingi webale kumpa muzzukulu naye olemesezza processi bw'ogaana okwogera omuntu gwewazaalamu omwana kituzibuwalira tusigala mu suspicion simanyi wa kididi simanyi wa gundi simanyi wa gundi kakati tugambaani ddala atwala obuvunaanyizibwa kuba twayagala dda naye toli open kwani gwe wazaalamu ne bw'oba omugeesinga mugeesinge tukisolovinge kigwe fe tujja muteeka mu oda mu ddakiika ajja kuba kutuusizaako obuyambi naye onsaba obuyambi naye nga nange munnange eyakuzaalamu asookerwako jjajja simumanyi empulira byogere okudamejinga erinnya ly'omuntu kibi twagala tube systematic gwe tugambe nti kididi olabe kididi oba anaalinnya ku stage gwe gamba bugambi nti bafana olabe oba anaalinnya ku stage gamba bugambi nti omala olabe naye kasita mudda mu compromising situation zino oyingira ne family mu agreement ne bagamba omuzaddemu naye teri kwogera n'obikkirizaako bisigala bibyo nabo awo bonzigyemu permission mba ngifuddeko so long as you agree on certain terms nti sijja kwogera oba sente zijja kunsanga oba zijja omwana takuzika Grace Kani kalyayo mpya nnyo oyimba bulungi nnyo weetaaga obudde mu studio weetaaga okuba oli concentrated Grace Kani oyimba Grace Kani alinga Juliana mu ddoboozi in fact yerolo modowe naye kaakati you are caught between a rock and a hard place simanyi endagaano z'olina na gwe wazaalamu wamukuuma mwenna abantu abalina erinnya mugututenga muze oluzaala omwana dadi ali ejjayo ne kalokasiita waatyo teri akkiriza kulaga taata wa mwana we mufuna ebizibu nga mudduka ewa jjajja wammwe nkole ki ddala ddala ekituufu ekyoli nkole ki kubanga teri annemeredde gwe gamba nti gundi eyamunzaalamu memba wa paalamenti Seggirinya olabe oba Seggirinya anaddamu mu paalamenti tuyindwa tukugamba emitimbagano gino ye New Garden kati abagifuga yeffe ba president incumbent towerabira okunnonda okuvaako it is a disservice nga Museveni akyaliko ate enveeko muba munkoze bubi yes vote ekyuli enawa niyelesi enabadi yelesi still kati Grace Kani n'abawala bangi muzaala mu bantu with different intentions kati webituuka mu maaso eyo ate ne bibadibirira wazaala mwani amanye yazaala mu Grace Kani teekawaawo tutandike yazaala mwani omwana takuzika omwana takuzika first of all it is a risky investment kiringa school fees risky business tomanyi kyogenda funa gwaweerera omwana omanyi ogenda funa ki mu school fees it is a risky business naye ya buzadde neweerekereza buli kamu n'ogamba ndirabira eyo maama luliba olwo kyova olaba abazadde basanyuka ng'ofuuse minisita ofuuse kino kubanga it is a risky business terina return oyinza ogamba ompeerera omwana ajja kuba kino atya babaweeredde bameka yasoma oyiro ali mu studio waikibenda yasoma psychologist ali mu kuyimba radio yasoma kino ali mu kino omuzadde aba n'ekintu kirala kyasuubira n'olusi n'omuwa kirala n'amala gatwala ekyo maama teyamanya nti ogenda kuba comedian weevulungevulunge mbitaka teyamanya ti ogenda zanya kulya nkoko ba Miki mama we yali amanya agenda bba dokita fizi zonna naziyiwa mu sikiti Jakala musoga simanyani n'emisoga nkwagala oyina ennyindo maama musiraamu so education is a risky business for any parent you can agree ne bakola
census mu Uganda ati abazadde balage oba baagala osasula fees oba nedda. Oyinza okwewuunya nga abazadde bagaye buli muntu ku duniya yeeyiize. Naye ate nga bw'ojja ku nsi n'omala okukaaba n'ova mu magulu ga maama wo oba ku lulwo. Ebyo byonna school fees, daddy, by the way, mu nsi olimuku olwo lw'oyingiddemu kyova olaba oyingira okaaba era ogenda bakaaba. Oyingira okaaba ate akaana wo okazaala ne bakafuwamu nga tekakaayo maziga oba oyinawo akantu konna oba olinze maziga kasaba mufuwamu ng'asigadde ati sa oxygen misinde mwangu ye ku oxygen wowe vudde nze ndabye Mukama Katonda tugezezzaako kye tubadde tusobola afudde wowe mama zeye ebyo byonna naye olina okola welcome to the world akajaja akakujje mu lubuto kyekyo kyovola abagamba eyatya omwogerako yasigala mu luki mu lubuto kasi toyasimula wooti welcome to this stingy world. Ngoze mwosanga ebizibu ebirala simanyi kwavula akutte mazzi akutte ku mazzi agokya omwana bamuyiridde agudde eyo ensinga ekutandise. Allahumma salli kabira ng'olwekutandise omwana ayidde abadde ayavula ku madala n'agwa bannanga omwana bamutomedde kuzenga enkovu bayi oyina enkovu z'otamanya gye zaava. Process ya life gulesikani wazaala mwani byali bitya wawulira otya nga ddala muli mu kikolwa omuntu lwaki akulekedde omwana bw'ati muntu kyona ali hatilesi ng'ekyana kirungi mukwano ani taata w'omwana ne bw'oba omuteebereza buteebereza nja mujjamu amazima isimandi interrogator investigator yes naye kati ompita ikyuli era osobola kuweereza za mobile money omutuufu taata simumanyi simutegeera alyeyo ayina omumanyi ate tomwogera wasalawo mubikkiriza storage family kyeyo gwe gyolowooza nti nnene nnyo okugaana omwana wo gwe wabazaalamu muyingizaayo tero ikyuli take ikyuli fiye example otya ate ngamba kuba jeno ngamba kuba commissioner member of parliament cabinet ate nga nemugamba ku taata just taata akuzaddemu. Tell me the father jaji ensonga ngisolovinga ekyo kigwe am I loud and clear ani taata Prince Oma geza bugezo ogambe nti Prince Oma taata we muyina kusiba. I have heard you on the phone, we talk, we do business. Musajja mulungi nnyo taata wa Prince Oma gwe ngamba buga nti taata wa Prince Oma ye yanzaalamu kigwe ebirala obindekere mu ssaawa 2 mwezi zinaawera n'owera nga Prince Oma tavudde gyali ajja kuba avuddeyo. Ikyulidde venom, ikyulidde acid, ikyulidde kankara silver fox no one yelesi ena bad yelesi still omwana wayenule mwanje ayogeri niyo kujja mu kamera n'otandika okulanduka n'ebigambo. Sigwe mwogezi wo, nze mwogezi wa Grace Khan. Who gave you permission to talk in the video? You. Wenkugamba nze mwogezi wo wofuna ekizibu kubira ikyuli. Nyenda kukubuuza Bruno Kania mugambi akole press conference nga tampise. Ojja kuddamu ebintu ebikyamu. Nze mwogezi wa Vivian Tendo. Tuina akayimba akapya kyayimbye kano bannaye kiina engeri gye kirabika ku stage ki Vivian Tendo. Nsaba busabye omusajja osooka obe patient tomukolerawo lubuto